not looking for you, why are you looking for me? If I've never disrespected you, sina jenyingiridde nze nzize wamwe. Hadija, zemba nzize wamwe. Musajja wange, why are you coming? Kakati tandika okumuteeka mu nsawo. Oba ebitundu by'obulya by'omwagalako bimutemeko, obiterekebwako mawo bimuzzeeko, bw'aba afuluma omugambe bireke wano ebyange. Bw'oba tosobole kukikola, ojja kutandika okumira panado 2 times 3 buli lunaku. Naye ng'abakazi abo babasumbuwa. Oba omire ku Piriton. Waliwo ka video akatambula kawo ng'abantu bagamba Sugar avuma biki. Side Chic. Kati mwe relationship na side Chic nga simanyi. Ntindi. Yali takubulira nti namala kufuna lubuto. Ba boys banaye mu kisusa awo nyigira. Ate balina obugambo bwe babagamba ng'awo nga bazze. I can't live without you. Nze gola bisawa zino, I'm here typing but I'm typing your name. Ali ku mulimu. Ebyo bikyaliyo. Abantu bakyabirimba nawe abantu. Nakuba essimu lwakuba nti kati obuzibu if you love a busy woman like me or probably you, fe tuli busy. Kati ojja kunkubira nga ngenda ku mpewo. Ate nze nina abawuliriza ab'okunnyonnyola ebintu. Nina abalabi. Kati nze kunkubira nga ngenda ku ki? Kati obudde sibulina naye bw'ofuna baneeno bano abagala okutuula ku tebo badde ekireka emyenge egyaka nga si yaguguze. Nze ogwo omwenge gwakangwagala nga nze aguguze nsobola okugamba vaawo wawo otudde genda wali. Bw'oba kuna kyogera nga nkugamba bw'oba si kyo ebiriko bigule. Kati ono Gayi yakola ki Sugar? So bwe yakiŋŋamba bejja byezimba omanyi relationship tekera ku makya neefa. Ate nze in my life relationship yonna gye mbeeramu bwe ntuuka ekiseera nendaba nga okwewozaako kufuuse kungi. Waliwo akaseera ke mutuukamu ye nkulaba buli kaseera sebo bakunenya buli kyokola ng'efuuse ensobi nga buli kyokola nsobi. Lwaki nze side Chic? Kubanga kati ogenda kuŋŋamba ki? Nera bw'otandika akajja naye nkujjukiza mukwana nti you remember you have a woman at home and 3 kids meanwhile. So as marriage is a beautiful thing when we're together. And you depressed? I would love to have a partner, not a husband. Yeah, but I'd love to have a partner. It is not bad. Singa partner yagenda mukazadde asigala partner. Nkutidde daddy mami wange amumanyi. Hey. Sugar daddy. Yes. my boo. My boo mami wange amanyi ate bemanyi. Nera nsaba nnyo Mukama ankwatire ku mwami oyo akere ku machajjukire nti ayina gye yeegatta n'ateeka enkwaso nera n'azaala. Because my prayer every day, my prayer every day is that my daughter gets sense of belonging. Nera Mukama wanaaba kiganye humwamwamu. Bwana batasazeewo nga tubeerawo regardless we move. Kati olowooza toli depressed ku nsonga eno ey'okubeera side Chic? I think ndowooza walookinga. No, kati no setamwa. You need a therapy. Tukutwaleko ku vacation. The vacation bantwale. Vacation. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abaluja bali ku HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubale kutulaba, mubale kutwagala, mubale kusubscribinga. Yeze Hadija Chigozi. Olunaku olwaleero ndine baby girl wange ono, Blackshuga Queen. Intuse ku byenjagala mpozi mwagaye nti nze nkozesa abantu ensobi ono presenter kasa akola nsobi. Bwe bagambye simanyi mbumuze bateeka ebigambo mukamwa mbw abantu abajjano basabika mukamwa ate bw'aba toyogera lwaki oba tokimukolera yaba yazze kukola ki bannaye abagenyi bo tebanyiiga naye also bakukyaziza lwaki oba toyogera kati bw'oba toyogera neera omuntu aba you know waliwo ne mu kusoma tulinawo abakwata nga tuli mu class baffe
teacher yakawa example n'okwatirawo exercise n'omukola kati waliwo abasooka okugwa exercise ne bayigira ku do correction kati waliwo abayigira ku repeat nasooka na repeat webitabo biva okukyaza presenter ebintu aba bimanyi omuzindala abagutwala buli budde naye nga olunaku olwaleero tuli ne Blackshuga omukyalo oyo golaba mukafaananyi ako bwedde akatrendinga nga bamuyimiriza wakati ne Lydia Jasmine tuzeeko wano okwagala okutegeera ku mboozi ya Blackshuga yeetya bane mwe bale kutulaba bwoba oli mpya nyiga akagambako ka subscribe okubeera ngo tweyungako tambula ne baganda baffe abanacho T-Hub basala weight aba Paula Kids and More batunda ngoye z'abaana aba Platinum Wellness Spa eno spa nungi nnyo itiza VVIP spa gendayoko ogikozeeko sayiso okulaba nange okusanga deja oli otya ndi bulungi siina tabu neera buli ali eyo nga lowooza I'm frustrating I'm fine I'm really fine ate ebyo omanye ebiseera banzaala nze kamenwayo omwami wange ne daddi wange si kyejo ekyo nekintu kyanetera okubeera hard kale soko obuze kubali ku HK Media manye ebikulumu balero nga sinaba kusimbula abalonja bale ku HK Media mbabuzaako nnyo nera nesiimye ennyo okubeera wano thank you for the opportunity amanya bamita Blackshuga 256 aka Kaloddo amatage Kenya gatafa Kaloddo yes omumbejja zalwango oba osobola okumpita CEO Side Chicks Association ekyo Chic nawe oli Side Chic wali abalala naye je bali bangi no I think I drove girls to know what jebalayinga lwakuba mu Uganda bokola ekintu people don't want to give you your credit naye I'm the reason lwaki omuntu asolokera kumacha namanya nti nze ndi second wife oba nze ndi side chick oba nze ndi mchala namba emu oba ne second wife enjawulo weeri ate nene nnyo kati side chick yani zenva ze bali kati side chick ebiseera bisinga abaami abafumbo ng'ovudde ku bino ebalimba abakyala baabwe amuleetera okulowooza nti igwali naye ate batera nnyo okgendera nnyo ku bintu bya bayibuli naddala bali kweno side nti Katonda yagamba one woman for one man but again he didn't create enough men for all the women buli rola ne bogenda mulebo osanga nga bazadda girl children kabangi okusinga ba baby boy so ne wekanga nga wallahi tekijja kusoboka kubeera nti one woman for one what kakati omwami ono ebiseera bisinga buli lwafuluma alaba abantu bangi kati kano ka theory kangu nnyo obadde okimanyi nti nno omusajja singa afulumewowe asobola okukwana abakazi ekitone ennyo nga 10 olunaku lumu nemba n'abakazi 10 ye bwaddayo wakati abajjukira nti yabakoze eki nze nkubulira true story ngatamidde nga mulamu bulungi oba oluusi najjukirako atya kyokka ate bano abawala bonna 10 we badde ewaka bonna babeerawo ne bawomereza mbutinaga kale he told me this kankubulire bagayi beewunza bwewunza ebintu bye babeera bakoze emisana byonna okuva ku epaka ku zedi baba babimanyi nera babijjukira nakugamba nti takujjukira aba akulimba no sinti takikugamba like kyengeza kugamba nti omukyala mukama yatukolanga for us we love with our hearts but men love with their brains nti asobola okubanga agamba kandabono baby kyagenda okungamba kayate gwe nodde waka nobera the people who are delusional notuke waka olokubanga bakutextinzeyo olusi bakuguliddeyo simama agenze ku dinner date bas notandika okulaba emikolo nga giri ewammwe nolabanga muzaala nolabanga muli ku mikolo mami wo yeetala baleeta ebibbo babireeta omuyimbi gwosinga okwagala kuyingiza okigere omukyala mukama bwe yamukola kyokka te bano abaami bwatuuka ewuwe kyovala ebiseera ebisinga okuba nakitunako bwati najireka because now he's where oba kusobya nantagamba sorry naye nga ya expecting a sorry mangu nkutidde bangi babimanyi so omwami yenna atera okufuna omukyala naye omukyala ono gwafuna ebiseera ebisinga sobola kubeera side chick ng'ali eyo nga bamwagalira nga webbali tugeza alina ekizibu bamuddukirira mangu essimu ya side chick bwebula leero ekawungeza aba afunye essimu endala okitegeera
like ebyo side chick byango obulamu bwa waka butambulira ku muwala oyo. Thank you. Nga ye bwabanga avudde ku mulimu asobola n'okulimba omukyala nti I had a very late night meeting ate yabadde yazoom nga nnakuba ku office nga ku office gyaliko omukwano eri ku 4 points mazima okitegeera kati ye side chick wabula singa ono side chick atuuka ekiseera nga naye batandise omunyumiza ebizibu oba oluusi afunye olubuto alinnye eddala n'afuuka second wife kati olwo bamuwasa bamuzza gy'abeerako obulira ne batandika okumugamba gwe naye gwe guno omwezi nakuwayo emitwalo 3 bwetolaba economy singa bakunyumiza economy mukwano ng'omanya kaweddemu tebiringa byabasiraamu nti mukyala namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 bonna olina kubayisa ne basowako abaana bannamba emu ogenda ku ssomero economy bonna bakwatako kyekimu ate manyi mbusiramu economy wejja n'akatono kofunye okaawulayo naye ne economy so awo wenviirayo nze nenjagala nti omuwala yenna ali eyo relationship yo bwetambula erina okuwa ekifaananyi eya kikyoli people are being men's whores and they don't know nga gwe oli malaya ya musajja kyekyo lwakuba mu luzungu kirungi nti yes but nga talina nakyakwagaza nga sobola n'okuteekako piro mukali akaseera mu face gwe ng'olowooza mukwano gumuwambi kumbe tayagala kutunulako his hallucinating ataddewo face ndala kiki ekiba kimuleetanga oluusi ewaka abakyala b'ewaka balina ebintu bye bakwata mu mutwe si bye bakola abasajja bo babimasteringa nga ewawe yakula bamugambye nti bw'ozuuka ku makya ofumba breakfast ne bajja ne balya noyoza ebintu nomala okoza ebintu n'ofumba lanchi nomala ofumba lanchi ne balya oba olirawo n'omwana nayoza ebintu oba n'obyoza n'ofumba ekyegulombu ne mugenda ne mwebaka ngaeyo yakimasteringa nga ne sex okumukola balina kugenda mu buliri kati ate waliyo buno obwana ng'okuva wootukidde bwoti ku luggi paka kuwulira bubi okitegeera so kati oyo yagenda okutwalira omusajja atuuka ew'omwana nga tebamukombangako mu matu kati kyeŋŋamba ate ne bamufuula malaaya because kyekyokka that's all you can give kyekyokka kyotaddewo nawe weefudde actually toba oba ofuuse sex toy gwe nga kyeweefudde neera ng'akukubira nagamba nti location zammwe ever ziba room I'm at a certain place room gundi let me find you there bakuwe kyoyagala okunywa neera kusange ng'ovuddeko okategedde this is how you're hoeing neera bwe bamala okulya ne bakuwaayo ekinaana oba neza uba okulya ne bamuwa ekinaana neza uba dde ewaka know what oluusi there's never communication omanyi sex are comprising of a lot of things kati oyo sex gwoba omuwadde aba agenda mutwalira eweeks nga 2 ng'akyali nga takutekisinga nako hayi babe oli otya wamize okitegera kati baside chick batera okubeera nga nako ofunayo kalawensi okategedde alawensi w'abaside chick abeera wammeka ajajajajja kijja kusinziira gye bakusanze mukwano naye abantu batera okubeera mukatanga tebatera kuba baside chick ntera okubagoba mukakiiko kange I actually have a side ngenda kuteekawo conference y'abaside chick nga guno mwaka gugwako yes no already association weri but and it's registered meanwhile nkutidde nkutidde kati nga guno mwaka gugwako tugenda kubeera ne conference but teyita baside chick bokka n'omukyalo omufumbo jangu oyiga ebyo tali mukola nze abakyala abafumbo batera okunyigira ne bagamba oyo ayogera ki era tukimanyi nawe ojja tuka ekiseera bali bikukola kati nze gwokolimira we don't have the same dreams gwe wasoma kubeera housewife nze nasoma kukola mulimu gwange kubeera omanyi abasajja abandaba olunaku toyagala kufumbirwa you're very beautiful thank you ate enfaanana mami wange wadde mwasaze mufune gwe munfaananya neera ne mama wange namugamba baba ayagala goma sisimanga za mikolo I work I will buy for her zonna nga zaayagala abasajja bakola ki tebalina kye bankola what's the problem just gye nasookera
Actually, I don't want to sagala chesigama kujena sokera. This was my choice. Like simanyi mukama ngeje yankola mumpulira nnyo bulungi nga nina bbawo abendi gwendiko. Kinengere gye kinetera. Waliwo ndowooza yali ne bbaawo before. Kati naawe oli mukikola. Is that it? No. Kyanyumiza gye wasookera? No, I have a daughter. Okay. My daughter is making 4 years this October guno mwaka. Naye ngolayita bulungi. Banno be bazaalako balina engeri gye bavaako. Thank you. Naye nsisuubira nti ojja kukaya ne bakomenta kuba bakomenta side eri. Bomba labikira bulala. Bagambe. Yeah, alabika bulungi ge mazima sisi. Kubanga nze nabadde nabagambye. Omubiri gw'omulungi bakuvuguyisa bweru. Naye nno leero nga nnyambadde nnyo. Ojja kubuuza ttiimu yange gyenta. Leero nabagambye ngenda wa Hajati nina ne finding the most appropriate way. Yes, this is the most appropriate. Blackshuga. Allah. Muga Katonda. Naye nga ebintu ddala ekyajjula ineewe obispulitinga nnyo. No. Awo weeyagala. Ate obuzibu ntuyana nnyo sigambye obuzibu wange. You see me? Olaiko ina you see me? Ishi ate tutuuseyo tutya. Ati amazzi we gaba gakufulumamu nnyo. I swear. Yeah, kitegeeza buli wamu wafulumya amazzi. I swear just ndi muzungu in a black skin. So whether we're hot, I comply with the weather. Nera nenyambala ebintu ebya weather eri hot. Nera bonsa meanwhile nze ndi mwana wa Haji tata wange Ibrahim. Gamba wallahi bilaita Allah. Towulira nga bwe ndayiza gonna. Anti kati zino zensonga ezimu zesagala mukyala yenna ayise mu mwana we oba musajja yenna ali eyo. It is so bad for you to wake up one morning and be the reason as to why a kid is raised by either their mother alone or by their father alone. Ekyo kintu abantu bakirabanga ekiri light, but it has caused a lot of mental health illnesses mu bantu. Okitegeera? Depression. Nze nakula ne mami wange nzekka. What's your mom's name? No. She's a Christian. Nera mami wange oyo mulaba. Lwakuba nti yes si mama mubi. Nafuna chance tinakuzibwa mama omulungi atali hard working. Yensonga lwaki Sugar amanyi nti omuntu alina okukola. Tagenda kubeera nga abaana abatera okubeera okwo ku social media ne bagamba nera oba ali proud to be or a side chick nga tetakola simanyanga waliwo beeta ba jobless billionaire jobless millionaire bichi ezo sente tezitera kubeeramu na mugaso neera ogenda kupangisa apartment ey'ebbeeyi onywa emyenge gy'ebbeeyi bagiretereko obutaala. But one morning when you can't afford that apartment, my friend, I don't know where you're going to go to. Naddala ngoyo anka akutekamu sente agenze. Nera bawala nte abamu bafa. Abantu olaba okulwawo mu bulamu bwasobola okumalawo apart from me because owange bannaye nga waali. Daddy ndabanga gwe yagala okunfuula second wife. Gye tulaga. Ndaba ngwe yagala okunfuula second wife. Kutufuulira second wife otele. Tuwangadde. Emyaka ndowooza tuli bana mu 8. Ng'otereza bukumbo bwa mukyala munno. Yes, nera mami we yebale kukoma baby waffe. Amukoma bulungi anyirira aja. Yeah, thank you. Mukyala mukulu yebale kuma baby wamu. Yeah. Nange kyensobolako eno nkikola. Simanyi. Akumanyi ti gy'oli. I don't think because nze sitera kutambaala abantu. Tewetaaga mutambaala bakazi ba CEO makaaga. Ba FBI makaaga. Anti kiri bwe kiti. Sikutambala naye singa mukama akuvaamu Hadija. Singa mukama akuvaamu sitaani nakukema nozunga. My friend. Olondawo ku ddwaliro ne gundi you choose between a hospital and a coffin. Where do you want to be? Ku bibiri. Nyinza obutakuba naye simanyi kibakigenda kutuukako. Do you know my boss? I don't know. Nze nkolera minister. Otisa mujjawo. Sitisa no. Manjagala twewe ekitiibwa. Yeah? If I'm not looking for you, why are you looking for me? If I've never disrespected you. Siyina gye nnyingiridde nze nzize wammwe. Hadija. Nze mba nzize wammwe.
aba musajja wange, why are you coming in? Kakati tandika okumuteeka mu nsawo oba ebitundu by'owulya by'omwagalako bimutemeko obiterekebwako mawo bimuzzeeko bw'aba afuluma omugambe bireke wano ebyange bw'oba tosobole kukikola ojja kutandika okumira panado 2 times 3 buli lunaku naye ng'abakazi abo babasumbuwa oba omire ku piriton waliwo ka video akatambulako awo ng'abantu bagamba Sugar avuma biki that day I was on my live ku TikTok nera nga ndi mugezaako ku imitating abakyala abafumbo bwe batera okukuba omukazi akuba n'alangira ne jjajjawo gw'otalabanga omukazi omufumbo nenzerwa kwa kale sina manyi galeekaana kati baba mwe bo babeera bagambawo kitebababuulirirako nze ebyo sibigamba baby wange. I don't want to stress my man. Jukira nze stress reliever. So I want me to tell him that again someone is calling at that time. Mugambe akola atya? Mugambeko munno asusse. I can contain it. Tofaayo. I can handle you nsobola okuki. Nero ngamba byonna byongambe ne kugamba kale. Bobo yagende mpolampa ngamba nkitegedde mukwano katulabe kye tuyinza okukolawo. Mbaga wa customer care. Oyine emboozi wabadde onyumiza n'ogivaako totally. Gye wasookera. So gye nasookera nera wakikutte bubi. Mbadde na ku mwana yes gye nazaala omwana. Omwami oyo yanjagala. Biri ebisembayo. Nera nakola buli kimu. Naye lwe nafuna olubuto yaŋŋamba yetazaala. Amaze ne mukyala w'emyaka 10. Owulira? As a siman, I don't want to judge anyone. But in my head I'm like, kubanga luli kyali kinnuma but in my head I'm like, nyiza okubanga nze yamusumulula. Nga Katonda yayita muze awe ekitibwa n'enkiwa Mukama ne ngamba Amina. Bwe manga nze yasumulula oluzaalo lwa family eno. Mashallah. Wafuna naye naafuna. Yozaako. Besingako bana myezi. Kitegeza mweyo relationship era wali side chic. Kati mweyo relationship nali side chic nga simanyi ntindi. Yali takubulira nti namala kufuna lubuto. Ba boys banaye mu kisusa awo wenyigira. Ate balina obugambo bwe babagamba ngaawo nga bazze. I can't live without you. Nze gola bisawa zino I'm here typing but I'm typing your name. Ali ku mulimu. Ebyo bikyaliyo. Abantu bakyabirimba nawe abantu. Nakuba essimu lwakuba nti kati obuzibu if you love a busy woman like me or probably you fe tuli busy. Kati ojja kunkubira nga ngenda kumpewo. Ate nze nina abawuliriza ab'okunnyonnyola ebintu. Nina abalabi. Kati nze kunkubira nga ngenda kuki? Kati obudde sibulina naye bw'ofuna bano abagala okutuula ku tebo bagyetereka emyenge egyaka nga si yaguguze. Nze ogwo omwenge ogwaka ngwagala nga nze aguguze nsobola okugamba vaawo wawo otudde genda wali. Bw'oba kuna kyogera nga nkugamba bw'oba si kyo ebiriko bigule. Kati ono Gayi yakola ki Sugar? So bwe yakiŋŋamba bejja byezimba omanyi relationship tekera ku makya neefa. Ate nze in my life relationship yonna gye mbeeramu bwe ntuuka ekiseera nendaba nga okwewozaako kufuuse kungi waliwo akaseera ke mutuukamu nkulaba buli kaseera sebo bakunenya buli kyokola ng'efuuse ensobi nga buli kyokola nsobi mmanya nero nenyayo ogwoku ne kugamba omanyi anko twerabyeko si byakufiirako bino bye batugamba nga mbusimanyanga Mukama kyagasse teri akigattulula byagatulukukadda olaba nga twafuna AI mu applications bagamba bya bufumbo tebagamba bino ebyaba side chic byonna n'obufumbo sha ate obufumbo bwo nga tubwonoonye nnyo mwonoonye obufumbo bw'abantu nkutidde ezempeta just putting here era bannaye mpoziko nga tannalaba omayira ki enze omanyi abantu bageberawo ne balowooza nti oli ovudde eri ne weeyita oba linnya ly'abazungu simanga Ariana Grande. Description Blackshuga. So you have sugar in you? I don't have sugar in me. I'm sugar, bro. You're sugar. Yes, call me sugar. You're sugar. Nze kalodo. The darker the berry, the sweeter the juice. Black shines gold. Black shines brightest, black is gold, black is bold. Kati bw'obeera oli sugar lwaki tebakuwasa? Asaagala, nze atayagala. Nze atayagala, neera ng'oyagala twawukane. Yimirira mu maaso gange ngambe nti osaba bufumbo. Ulimba. Wallahi billahi Allah. You know, wafumbirwako.
ate omwana namuzaalira kiki ekyakutamya I don't want to nina kintu kyenategeera abantu kyebatanategeera naye nga tekyemanyi bo abantu abategeevu bakimanyi nti literally everyone needs their space at point T kyokka ate bw'otuuka ekiseera nga muli mu bufumbo ng'omuntu omu kumwetaga space ye omu alaba ng'ono atandise okwenda or something it is natural ne boba nekyaliwo waliwo ebiseera bwewulira nga kyaliwo abakazi ani atuwa space kubanga mu bufumbo abasajja space bokka be bajaagala they don't know that we also need that space. Kati kyekyo lwaki nze side Chic kubanga kati ogenda kuŋŋamba ki nera bw'otandika akajja nkujjukiza mukwana nti to remember you have a woman at home and 3 kids meanwhile. So as marriage is a beautiful thing when we're together and you depressed. I would love to have a partner, not a husband. Yeah, but I'd love to have a partner. It is not bad. Singa partner yagenda mukazaddewo asigala nkutidde daddy mami wange amumanyi. Hey. Sugar daddy. Yes. my boo. My boo mami wange amanyi ate bemanyi. Yali avuzeko ne kunazaalawe. Hey. Jagala nyumiza ku relationship eyo wali nga yegwe side Chic naye ngolooza gwe wife. Byali bitya. Anti otuuka jukira mukama yatuwa emikisa tetutera kusanga abasajja baavu je tetutera simusangangako fire shindwe katika jina la Yesu nkisaza muso my man yalina sente empya nno n'enkadde nera avujjiridde abana manyi naye wali ako kusendeze naye tomanyi nti yeriye ngenda mukugamba off air wazirya olimba nze nkubuulira wazirya naye tomanyi nti wazirya unlocking esimyo nze nkutypingire wano nze nkutidde ebyo ebiseera omugenzi small access yali akyaliwo mwenna teriiyo ali mu media atazirya nze ojja kuŋŋamba nti yo oba nedda naye tewaziraba bwengeri gyazinansaamu are you sure? Hey, nkutidde buuza abo abaana ba NBS bwe beeyagala nga tava ku backdrop simanya nga ya SNL ate mujja wajja kulaba eno interview akutegeere ono X ono X eyakulimba nti side Chic ono X so badde nti gamba sente zaani zetwali naye nze bonna nga bembeera nabo babawa sente nze nkubuulira nze nkuwandikirawo n'omulala oteekerawo n'omulala njagala kulaba njagala byonna mbitegeere naye bannaaye ndeka wabula ogenda kunzitaade ate nze gwe badde ndowooza wena gwolowooza kati gwe naye wandika gwolowooza tulabe ate kati nono naye baneeno ate eno taite eno sigimanyi kati soko nage gwe badde olowooza kati mbadde ndowooza ku bano bamaŋŋa soko mpe gwe badde olowooza balowooza teekawo nkutego omulala lwakuba tatali ate eno waffe eno naye bambi mwebaza yampayo kuwalina sente awo zeyampa ezakyusa obulamu awo bagamba batya east west kati oyo gaye yakugira yakulowoozesa nti oli side Chic yandoozesa nti nno bigenda gwe nkumanyi abantu bangi besimanyi bano bonna mpulira bawulire ono kamukutereko tayito ye bano bonna mpulira bawulire nkutidde kubibagulira ngaavuddewo wama kati mwana gwe kubano bonna banabondaza abagagga kubonna asoose ye yagira ye baby daddy wange ye baby daddy wo kati yakulowoozesa nti oli main wife ng'ate oli side Chic teyandowoozesa because nze sitera sinonooza ate nze kyemmanyi mu mutwe gwange nti omusajja si waaki
yes neera wamusanga n'abantu nga babebi be naye ng'agamba omanyi ono ali mu ttiimu simanya nga ekola ebiki ono bano bakola eno sayidi gwe ne bakwanjulira naye gwe wotegerera nti ono omuwala omwami gwakozesa aliibwa olaba mwana kumanyira akuyitako akulinnya ayisaba akatebe akakukoona takugamba sorry ayitawo agamba ye bannaye abali mukuba abatavaayo kale sorry madam na okitegeera kubanga side chick chainza kugamba kale sorry madam I mean gundi main chick chainza kugamba sorry madam abo tebabeeranga main mu misunderstanding let me tell you jeva ne jebulaganira omuvubuka yenna oba omusajja ali ku HK atuyambe HK media eno atuyambe akole ekintu ekya singa omukyala akera ku macha nagamba nti ali lubuto before nga tonafuluma kigambo kyonna kugamba nze sizaala ere waffe ku sane tetuzaala olunaku lwetwegate olunaku tetuzaalirako kakati ffe ebyo nga tonaba kulwega tonaba kumuletera kufiringa yes mbadde nsaba osabe Katonda omanyi in Kiswahili there's a saying nti Mungu akileta mtoto analeta sahani yake like buli mwana mkama gwaleta mletera keswani kwa analira sobeerawo mpaka ngono mwana azaliddwa ekirungi tulina bino ebintu bya DNA neero omukyalo oyo tokimulaga gwefuna engeri gy'okwatamu omwana wo oba osobola okufuna DNA ye waliwo ne DNA kits ezewaka nga buno olaba buno bwa HIV obwewaka okitegeera gwe mwekebereze bono okitegeera nti wuwo awo gukusinge mu mutima gwo nga tosikoze eki toswadde bwotegeera nti si wuwo awo mufune engeri gye mutula muneera mu ngeri eya ekintu ekikulu okitegeera naye gwogenda kwegaana omwana oyo akule abeere sita oba abeere ekintu ekyamaanyi DNA tuuke nga yeeyo ononye engeri gy'onnyonnyola kubanga ati nze zino video zenkola teziriva ku mpewo nero omwana wange alimanya nti tatawe yagamba tazaala yafuna akabenji kati since then we were giving a birth and still gaite yafa yinze na taking an initiative ne mukubira nga nzadde n'okuzala nazala ku saa 6 n'eddakiika 10 ez'ekiro nenkuba n'essimu nga nkyalimu obukoowo ne mugamba mbadde kubidde kutegeeza nti nzadde omwana naye nzadde muwala nangamba ye kale abasajja nga bakisusa teyamutuma nalinnya tayina yadderesha ate nange era saamutuuma mannya gaabwe erinnya eryekika namutuuma linnya lya Slick Stewart he was there for me bamuyita omuwala wange bamuyita Kavuma ati gwe ne Slick Stewart mweyita mutya I want to say Stewart okutuuka okujja mugundi mu ddwaliro I want to say his family to me yambeererawo mukwano gwange naye yava ku kyo okubeera omukwano n'afuuka papa wange n'afuuka taata wange like he's close like very close to me kati waliwo n'omukyala bamuyita Carol nabeera naye nga ndi lubuto she's my very close friend bamuyita Carol K she's my very 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 close friend nera yatuma omwana erinnya lya the religious name Haithem yeah so mwala wange Kavuma Haithem naye bannange nsekamba bulire mwemulese ebintu bino abasajja nerekyo ekintu nakikola kubanga Stewart yandaba nga mbonabona nga ndi lubuto you don't know what I went through what did you go through share with us mukwano nze buli kimu nakiraba kati nze we nali olubuto nayagalako I had a friend nina mukwano we bamuyita Kathy nera singa afuna chance olunaku lumu ndikolayo akantu nga waali because she can bear me witness nze nagulako ku ddagala nfe olubuto ne lweza emyezi 5 awo myezi 5 nga mbadde ndugumidde paka ku myezi 5 naye neŋŋamba mukwano gwe ne mugamba olaba I know I cannot because obulamu bwange ebimusobola byogerera ku neno like obulamu bwange bwanyanyamu ye sobola bintu nga abortion bichi that is why I actually have a child nesinga mukama yali ampa obulamu ngo bw'abaana gwe bangambye nti alujjamu bulungi ne luba lukulu lutya ne Katonda n'omulaba byosaba naddala ng'omugezesa abikola n'era yampa ssente ate no nampa nyingi kuze nasaba
nenze nali newaddeyo ndujjemu. I attempted twice at 5 months of pregnancy and at 7 months of pregnancy. Nze okumanyanga nga nechayi okumanyanga nabonaabonera ku lubuto I started my antenatal at 8 months and like over 2 weeks. That's when I went to visit. Yali lockdown mkwani. Ate eri fresh kubanga lockdown bagirangirira ndi lubuto lwa myezi ng'ebiri. Bane muve ku basajja babandi mpulira nti abasajja babateeka mu bucupa bwa Cutex. Ate kaakati nkubuulire temujja kututiisatiisa mu bucupa tujja kuyingiramu nabo. Tujja kuyingira nabo mu bucupa tubeereeyo mutugalireeyo. Tubeere mwaba babiri kati nze nno katolaba nze yali badde asinga okukyawa abasajja ku bintu bye nayitamu kubanza abantu abambeererawo oyo omuwala gwe bayita Carol Cake actually Carol Katushabe waliwo omuwala gwe bayita Kathy, she's my friend from high school. Waliwo omwami bamuyita Slick Stewart, waliwo omwami bamuyita Atin Pro. I know Atin Pro as well. No mami bamwita Under Events. No mami bamwita Brian Ways. Abantu banga basinga bali mu entertainment industry na era natuka nga nali ebombo kubanga lockdown yansanga ndi bombo. Okimanyi nti nalinnya waliwo binene ebimotoka bye bali bakkiriza okutambula mu lockdown nenkigulira amafuta sobola okutuuka kubanga ebyo ebiseera bayite bakkiriza newe ziba za buyonjo newe obaani ojjukira akaseera nga tebanakuleta binene bisimaya nga bya stiika maka kaseera naye nga obulamu bujja kugonda nga nzize Kampala ngeri tebujja kukola ki nengamba Kathy tugende ewa tugende tudde Makindi nendo kanzire Makindi wali ogenda nga twalina ewake Makindi ewaba Kathy wetwagenda kati nga mberawo ne muganda ebamwita Laban ne Kathy niranga utilities mukama yatusaasira as much as embera je naitamu yalenyiga kubanga nali lubuto but I was provided for kitegeera kubanga Stewart yatuka ekiseera we naberera ne Carol ngagamba mwe enjala tegeza ne balumire ewaka nga ne bwagenda mu farm naleche nanansi nga wakiri mugende wa Stewart ne muchima bye munakozesa ne mudde waka like it's a family kati Stewart mutegeera nti atwalinga mu team SR team Slick Stewart and Roger okitegera nera I want to big up on Slick Stewart, to big up on Roger abantu bambereddewo be bantu besasobola nze sobola kubonabona Kampala nga nabadde ki naye nga mukwano buli kyoyinza okulowooza kiyinza okutuuka ku muntu kyantuukako mwaka kaseera and I actually thought when nali olubuto nali ndowooza nze ekifaananyi kye nali nina mu mutwe gwange nti bwe mala okuzaala kuba nali siraba kiddako tuli mu lockdown nga ndabira ddala ngenda kubeera n'akaana akali malnourished nange ensooka ensiiwuuke nga ndabira ddala nina kugenda eyo oba koboko gye mba mbeera nga ndaba Kampala agaanye naye gwe mukama ono gyali nze nafuna omulimu nga ndi 2 weeks of nakawere. That is how much I went through nga tewali budde bwa kutuula waka kubanga wotuule waka omwana akuyonka oyina okulya okukkuta kati we watabaawo kyakulya okitegeera so natandika okukola nga nakawere wa weeks eza nera nali nkolera ku fashion statement ebyo ebiseera bosi wange Dennis Kayemba yali alina edduka nga liri awo ku Ham kati yasenguka yadda Bukoto opposite ne B+. Nera ne mwami Kayemba njagala kumwebaza kubanga Kayemba eyanfunira ogwo omulimu yamugamba nti omukyala alina omwana naye ne tumulimba nti omwana alina emyezi 6 okitegeera basobola okukkiriza okukola naye he was a parent yali abeerawo ne mukyala we nera baakiraba nga nze ngenda mutoyi nensoka nenkamula ebbeere mu sinki nga linuma ng'omusuwa gweregaano mu mutwe we guti ne wano we wati nga kati nampita nangamba naye olaba Sugar, I think you're stressing a lot. Nze sigenda kugoba kuba nkirabo oyagala okola ki okola naye nyamba okeero gye kusaawa mukago ddeyo olaba omwana zino ennaku ezisooka ogenda kola mpaka kusaawa mukaga naye nze nja kusasula lunaku lulamba okitegeera
nera sente zange nga zimpa bulungi ka commission nga kayingira bubi nnyo kubanga wali twali tutunda suiti ziri ezisembayo nga twambaza ayambaza ba high end and he has really good quality suits like kasitaba nga musajja kuva ku mwana muto paka kwasemberayo ddala obukulu abambaza size zonna kati nga ba high end bajja ne hamkenyini nga gira namusupportinga kati hamwajja nagula yawe suiti nga mekezo omanyi commission gwoba naye oba mitwalo nga 2 olunaku plus n'okusukawo kitegeera so kyekyanngondeza kukale ekyanyamba nti kyovola ngamba nti I don't want anyone to be a single mother because not everyone can work like I worked kyovola bolaba abawala akeera ku makyana gamba kanonye HK media mugambe nti omusajja yanzalamu mbona yansuulawo nnonya mama fina yonna gy'oli nkusaba onnyambe okiwulira wuyena gwe kikwatako kaakati aba human rights ne mukooya abantu abataliyo nga mwegatta okitegeera naye omwana ono bannange tokubye nnyo nze kugamba mazima oli kujja oli mukulekanira abantu if the man has failed to be a father to your child why are you failing to be a mother to your child bino ebintu banaye biri tuwe bino ebintu biri tuwe nze kankugambe nze mbeera ewange omukyala najja n'agamba nina abaana 2 tetulina kyakulya anti olina ku ngoye enjoze ompe emmere oyo mwagala nnyo neera avaamu mwadde sente zabadde tasuubira okusinga ajja n'agamba nsaba kunnyamba neera ffe tubonaabona era nze siina wensula gwolowooza ffe tuli bulungi olwokuba nsanga nnyambadde bulungi ntambula nfuluma gwolowooza nze no everyone has their problems mukaliba ye omwana nze rent gwensasula wange okitegeera netajja kwenkana n'owogwa ali eyo naye ate tekitegeeza nti nze ate ndi buki like tekitegeeza nti ndi bulungi because olaba Hadija gyebuva ne gyebulaga gyokoma okugetinga successful ne budget gyekomokola ki okugaziwa kyova olaba osanga abagagga nga baba banja n'omuntu nagamba ate alina ssente bamubanja batya golowooza abantu babeerawo batya okategedeke nkugamba so me I would rather olowooze kakati omusajja ono avudde mu bulamu obwange naye nze omwana wange mukoleddewo ki okitegeera and then nga tonnazaala are you ready to be a mother before you start okulekanira omwana nga yiye amazzi agamazzi goyiwa musulo gwa kitaawo ozunza omutwe gwabeewammwe oyasama omwana omuvumyevumye abeewabwe tabamanyi tobamulaganga okitegeera kati akula atya n'okukola ekintu bw'otuuka ewaka naye mami azikaamu okitegeera kati nze muwala wange ate olowooza ebigambo byebakozesa bivaawo maama we buli lunaku daily bread amulangira kitaawo kati naye abanyumyako nemukwano gwe namugaa gwe naye nzijakuwa omutwe gwa kitaawo n'omubuuza kitange wamulabawa gwonvuma omutwe okitegeera because kati ezo results zonna zakubeera nti nno omuntu omulesa aleze omwana yekka okulekako ffe abagenzeko ku ssomero n'omanya nti kakati kino kyenyingiddemu nze muwala wange nga yakatandika okwogera abapangisa baffe yabayitanga bonna oba musajja oba mukazi nga bayita mami ng'ekyo kintu kinnuma oba oli mukazi oba oli musajja nga bayita mami you know why because alabawo nze ne mami wange kalate ffe waka mami tumuyita mami kalate naye bamugamba nze mami we so namanya nti buli omu abaki abeera mami okitegeera because my dad is a soldier so dadi wange on and off Somalia ataze bagenze okitegeera kati omwana ngoyo akula alaba mami kakati nga bambi abapangisa balaba kiri fani naye nze because me I've actually gotten problems with my mental health nga nkyali mu senior 3 nera nagenda ko chemotherapy nera wenatuuka mu ddwaliro nali ku GMH ebombo neva ku GMH ebombo netwala ku IHK nera bangambanga mbonamalo nyimiza omusawo byempitamu byona kusomera na buli kimu yagamba bugambi mami wange neetaaga okulaba ku tata wono omwana kati nembanga bwe nsomerako wa mami mutaamu holiday ngenda wa daddy nga kyekibulako kyokka okitegeera kyeŋŋamba nga kyekizibu kyokka kyenina nga I just need to have attention of both my parents. I don't know how to associate with my dad nera paka leero by the way kyalema daddy wange nabeerako naye but we failed to be close okitegeera
We failed to be close because already line baji drawing away. Imagine tata wange mulabye mu senior 3. What do you expect? Kati can we bridge that whole gap? That's big. Okitegeera. Naye gyali etusobola. Nera naye alina ebintu ebimu byakola nga nebimusobako n'ategeera nti kati kino kimusobyeko n'agamba kino nkitegedde yamusobye kino kyabazadde bange bazungumu. Bwe basobyamu naye bagamba I'm sorry. Si bino eno oba olw'okuba nga tetuli baganda abaganda be bagamba mba abazadde tebasobya. Omuzadde tasobya. Omuzadde wange nze sigamba nti asobya nti no ne munyigira ne mukyawa naye waba nkoze kyamugamba mami leero wane nompisizza bubi. I don't like the way you talk to me at this time, but now you had done this. And I'm okay, I'm sorry I had done that. Okay, I'm also sorry I talked to you like that. Obulamu bwe butambula naye gwe omwana omubogo onzija kumulamwa njagala onzizeeyo kati n'omala okuzaala n'ofuna omulimu n'enkola nemala okukola. Yes, nagezaako okufollowing up okubeera nga mukeberakebirako wategeere. Yali yakulagako ku ba parents be oba ku ba sisters be. Naye gwe bebe nabyo nolooza bikuyamba babiwulira. Ate sister in-law ate sister omwana wange mutwalewo naye gwe olabika oyagala kuntabula butabuzi gwe owange nyabo tondaga mubasiisi b'omusajja balabe ku mwana bamukozesa eki omuntu akkirizibwa okulaba ku mwana wange be bantu abambeererawo. If you were not there omwagaza ki ate kyankola bubi nnyo nti nali lwakuba nti nze mwogerako as a lesson nera Siri teka mwana wange mulala yina mu media era nyinza okuba nga ninayo n'omulala nayo no gwenjogerako eka because I wanted to serve as a lesson to those people out there and the young girls. Abaana obamanyi bye bakola waneno Hadija omwana akera kumacha n'agamba nze musajja kamuzaalire anjagala abeerewo. Omwana takipinga musajja mabega. You will understand why they are single parents and a lot of single children abane bazalidde mu single homes banji. Ate obuzibu okubeera nti no lwaki nze njagala nnyo okwewala ekyo kintu ky'aba single mother ne ba single father gye buva ne gye bulaga. When you raise a single child, there are high chances of that child raising a single child. Noyo mwana gwazadde there are high chances nti naye because alabanga ebintu biri possible. Nze olaba ekyangomya nze nalina buli omu mu media nga nsobolaga nkangende nkole interview ntule wano ebyo ebiseera abano bakeizi bali bakyaliwo ng'osobola ogenda oba kwenbyeso bawa nobagamba nze omwana tobalabanga bajja nze yesterday yanzaalamu nze biki bine bakizuula simanga gundi afaanana gundi nze gundi yeyansuulira omwana okitegere nalina room because I already had people nali nsobola okuyimi nakati singa nali njagala lwakuba nti just siri mukazi musiru nti omwana wange nange wange nenze nali nsobola okuyimira nengamba kangende ngamba abantu banyambe because yali aboocha buli lunaku ng'aboocha bamulabisa toza tebali mulabisiza gwe tolaba neno nga omugagga omupya bwajja bwe balaba nga awaako bali bokka bano baatawanga bamwocha nga bamuwa ebibye okitegera kyengamba. So I would do the same thing. Naye natula nensoka bwe kasita baŋŋamba ekintu ekyasooka bwe kiti nentegeerawo kakati nyingidde bracket ya mami wange nenkitegera nti sugar welcome to single motherhood. Naye neneesuubiza nti muwala wange tajja kufiringa absence ya taata. Kati eyo gy'obeera omugamba nti daddy wataliyo, how do you tell her? Omanyi babuuza. Baby wange I think she's still young. Tambuza ate obuzibu ye abaana naddala abawala singa laba nti mami abeera by the way bino ebintu bijja ng'omwana akuze ne wano nga muto kati yamanyi mami nera ku ssomero abagamba for me my mommy she works at Radio 4 Susuzi and Baba TV. She's proud to have a mother like me. Nera kati simanyi nera nsaba nnyo Mukama ankwatire ku mwami oyo akere ku machajjukire nti ayina gye yeegatta n'ateeka enkwaso nera n'azaala because my prayer every day is that my daughter gets sense of belonging. Nene na Mukama wanaaba kiganye humwamwamu
bwanaba tasazeewo nga tubeerawo regardless we move. Kati olowooza toli depressed ku nsonga eno ey'okubeera side chic? I think ndowooza walookinga. No, kati no seetamwa. Tukusaleko ku vacation. Vacation bantwale. Vacation bantwale naye bampeereko omwami w'abendi. Vacation bantwale naye bampeereko omwami w'abendi. Gwe ngenda okulabirira. Yanajja n'abagamba oba ndi depressed oba siri depressed. No, that's my choice. Like it's not like oba nina gwe nanyigira oba gwe nachawo anything. No, that is my choice. Ekyo kye nasalawo ate ekirala nti omusajja gwe njagala already alina omukyala ate nga sijja kumuta. Tukyensuubiza kati that is why sisobola ngoyingewa okitegera kyenkugamba hadi kubanga kati olwedde amulina ate kakati nze sigenda sijja sibeera awo ate nze mboneebonembo olwokubanga omwami w'abendi ate already nze bebe asobola okumpolereza ama nali ntawanyizako ku mami nedda. I'm a good girl. Naye simanyi nakumanya ba housewives nga muwulira side chick nga bamanyi banyiiga, but I think they should omukyala yenna ali ewaka fuba okulaba nga okola ebintu byotayagala mwami okusanga bweru naddala nga ofunye time ye fuba okola ebintu byatasanga bweru oba byanasanga ebweru bw'omanya nti baby wange ayagala nnyo abaana ba showing skin once in a while when you're at home nga muli mweka, why not? Okitegera naye gwe oyambadde nika otaddeko baika kuliko boxer ebyo ebipale byaseno noyongerako esikaati ennene on top of the skirt nosibako nereesu kiki kyokuuma babikola obanga gamba waliwo abagenda okutoloka sikulimba and then they be too busy balina kafiiro yako kebayiga simanyanga nobeereyo ku mmere agezaako kuyita olusi ye paasi gyakozesa nakuyita ng'akulimba gwengole ati kansooke wano eno omanyi abaana mbadde njagala nkuteereke kansooke nkuwa oba emmere kati ng'olinagogamba nti omusajja kyalina okubeera nakyo mu maka mmere olowooza okukkuta. There is also another food. Soko muwe emmere omala omubegere emmere then okategedde then osooka n'omuwa emmere then n'omubegere n'ogyofumba then n'omala te n'omwongera emmere asala omukkuta nti asala omukkuto. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi tulina Blackshuga olunaku olwaleero emboozi yaffe twakitandise nga abasaagira naye gyekomekereza nga emboozi enyuma okukamala. Sugar alina eddalo lyonna lyolina maama olina lyo mu Uganda muno kati lino eddalo oliraba olaba olirabye wano saasira aliraba mu kaseera kali aketabu jukira eba imaani jukira olaba nze baby wange manyo kumuweererezaamuko nga sinaba kuweereza ba ku radio nsooka nemuweererezaamuko wano nemukoleramu ku program agenda okutuuka eri owuliriza kyabiwulira ate yabadde aba yagirabye dda ne tugiproducinga awo tugiteeka ne kumpewo ffe bola kati oyo gayo omugagga yakwetamisa abasajja shendabi kati nteyaba neetame mwattu tuwogera nno just obuzibu kati obuzibu bwe tulina bagenda kunyiga kano kengenda okwogera naye sina kyabbakolera obuzibu bwe tulina kasita obeera ng'oli mukazi mulungi omusajja bwakufunisa olubuto aba alowooza kaweddemu kati mmala okuzaala nfuna omulimu ku STV ebiseera ebyo mu lockdown alaba posta eya STV owulira ng'akomawo ngamba ayagala kusponsoringa show nga nepanka bitya nga nina siponsa nga tamumanyi ajajaja nemugamba no our slot was already sponsored but nsolo connecting her to the station no sponsoring ewalala nabeerawo no ajja tayagala kati obuzibu bwalina ndowooza ayagala nze okusinga omwana
bwe buzibu ate singa mugezi kati singa twewowa n'okwewowa singa yeetereza bulungi bwati n'ayagala nsaaga I moved on anaye baby tankyawa agenda nakunkima by the way okimanyi nti otulinziza wano nangamba kangende I'll come back and pick you no again kenza kujjako sente za weekend mweja baana bannange tukole ki so ebiseera ebisinga abasajja babira balowooza nti akufunisiza olubuto naye nze nzijukira ne lwenase mbufuna meeting naye nga nkyali lubuto namugamba naye twali twawukana nemugamba tolaba nti nfaanana bwe nti essaawa zino wallahi bilaita allah bwe naamala okuzaala tojja kukyagala ate kakyanga mmala okuzaala ogamba ate kati luli nali musiiwufu luli nga sinazaala ate nali musiiwufu nnyo ne mani ngamba oba nali neetaaga kuzaala okunyirira ebbina ne lijja nzina kasikini ne kagenda ne kagiramu bwe kati mba ndi awo bampadde emirimu. Do you know how long I looked for jobs ku media houses nga sigifuna? Oshagera now radio and TV presenter. Oshagera kati ate nga mukama akugulidde omukisa mu kintu kyewasomerera simbu talenti. Nera special thank you to Omulangira Ndaos. He spotted me. Yampulira bulize nga olanga mpulira nga njogera nagamba omukyalo ono nze mwagala kumpewo naye teno nze no nali nkola sales and marketing ebiseera nagamba you do your sales and marketing but I as well want your voice kumpewo agendo na grooming bulungi na training engeri yokwogera namala naba nga mpa obulango mbu voicing kati am bad kati top 10 presenters agwe mpayo presenter inaina akola celebrity gossip and sing sawa zino katerere mu kamera tereza kamera celebrity gossip ekisooka my celebrity gossip show ku TV esookawo at 7 ku Baba TV okuva ku saa mpaka saa 2 kati bali bonna ne bakola amawolo ekitegete first hand information esooka wange ne bakola amawolo first hand information esooka wange ate ka research nkakolera ddala jukira bino ebintu mbinamu obumanyirivu simbu no oba baneno simanyanga oze oli mweru bakuwe okole oze simanyanga olabika otya bakuwe okole oyina simanyanga TikTok following omutwalo gumo bakuwe okole bebe bintu na kuzimu emirimu bati bajigabe naku zino sikulimba oli munnakatemba omwana olwokuba nga wazanyayo filimu nga mu filimu nga bakuwasho neba ne muswa badibudde emirimu gyaffe then you find someone najanga taina knowledge, they know nothing, they don't know when to speak and when not to speak. Ali ku TV egwanga ayogera nayenga ku radio for my celebrity gossip show is still yes so ka Saturday ku macha sawe mweyo ku macha paka sawa nyezo ku macha niranza asookawo kitegeza be bagenda okula ebisigadde bamba kula kiro and actually I think radio nze nkola celebrity gossip ali valid simu bubi I'm not Siri by the Siri mukunyoma media houses ate Siri mukwokiririza mundi mukubagamba kituufu like I'm the best like bitter truth you want to take it you take it or you argue with your keyboard boy nze nsinga because qualities what tusoma journalism batugamba first and foremost you know kuba presentable ndabika bulungi 2 you have to be outspoken ondaba 3 you have to have sense ndi mukazi mugezi okitegeera ono sense mwe muli okubeera informed okitegeera golowooza lwaki bapresenta abamu abayogera ne bamukuba oluyi you're not ethical by the way this is an advice to all these people who are doing our job buli akola omulimu gwaffe nga tolina bumanyirivu nkwegayiridde funayo kale ka certificate funayo certificate at least ojja kuyigayo ebitono sometimes omubiri omulungi gwolina just gwetaaga okwongerako sense oba kala ye ennungi gy'olina
nga wetako just kalamu ntono nnyo akuba kati nammwe abamu TikTok naye yatujjidde esombo mwana wa P4 najja naye nakubala like kati gwe bagenda kola certificate ki atagenda kola building waisuzaamu eggaali ate nga kigaali naye nga byebyo kati unprofessionalism tekirina mu bannamawulire yeno gyolabye happening nti I have there's that video that is making rounds with Biswanka and then bloggers decide to make that news kuva ddi kati oli muddugavu ndi muddugavu kati batukolemu ka grid ntino kakati ofanana Hadija olwokuba muddugavu nagana si Luganda it is okay yeah it's okay but engage bakiresemu ye nga kiringa kunzivoola bana let me tell you special dedication to buli eyatuta obudde n'okozesa data wo oba wabadde ku walufaali oba wabasimanyi yona gye wabadde n'ofuna obudde obugreedinga n'oyongerezaako mwenna abakomentinga Jasmine right simanga Jasmine I want to tell them my history with Jasmine neera naye akimanyi yonna gyali initially nga sina kufuka Blackshuga my name was LJ Asset which is Lydia Jasmine Asset neera ne bononya page ekyaliyo bo typing erinnya liku driving to my page jenina kati ne waneno kugundi ku link lyeribeerawo LJ Asset she's my favorite artist like ye muyimbi asinga e Uganda neera bana bakola bato tewabamwe pampalikamu bajja kubaabya so she's my finest artist neera gwe nsinga okwagate magana obulamu bwange bwonna so saakatandika leero okumwagala abazze ba following abachimanyi people who know genda obuze Calvin the entertainer wa UBC ochagera oba Lydia kenyini like she has actually yomu ku bantu abanjagaza n'endongo ngo sobola okuvuma Jasmine n'ensirika babuuze abali ku bugere bw'ebyo ebiseera ati abantu kyova bagamba nti ofaanana Jasmine ekyo simanyi ngeri gye bakirabamu but mashallah okufaanana omulungi nkole ki naye bannaye gwe tomanyi nalabye abaana abo bagenze ne banvuga eggaali soka ne bagamba nga kiddugavu nnyo kuva ddi ng'obuddugavu musa ne fulufiga yabagamba ani yabagamba okuba omulungi olina okuba omweru nze nja kubakolera lisiti y'abakazi abeeru nga babi nze nja Hadija wetukoma wano nkomawo na lisiti singa bannemerako nkomawo na lisiti y'abakazi beeru nga babi bawunya ebizigo temusobola kutambula nga temu ebise mwambuleera okitegeera obayisemu list nze list nja kugisoma ate nja kugibaweereza nga sina gwe nebuuzizaako neera bannegendereza empolampola kuva ddi ng'obuddugavu musa tusasula omusolo wobadde ojja olina poliisi akwadde akapapula kakati Hadija sasula omusolo oli muddugavu nnyo otambula kati kyekyo bannaye ng'obusungu bungi nabadde kati kiruma nnyo omuntu okuvuma n'okebera ku profile picture ye ng'alinako oba engatto nga ye kenyini tasobola kweteeka ku profile picture ng'ali mu kuvuma oba omwana n'akuvuma nga tamanyi nakuwandika username nga username yereiko username 01248911 you cannot identify yourself you're arguing with me with my beauty ate saagala kuyimirira abasajja bonna bayinza okukyuka timing let me remain with my daddy Blackshuga oli buka ate nze nabasuubiza ne mbagamba ampa gwempa kati kano ka video ne Biswanka ate ko kazze kati video ne Biswanka ogira who shot what omanyi obuzibu bwe tulina munnaye kati woba nefe boba gwe nga yegwe Sugar bagenda ku recordinga nga tobiriiko but that thing happened like this nti nawa Biswanka interview ku Radio 4 yakyala mu radio show yange emabegako yali yakyalako ko waliwo ka clip akatambule nnyo nga Biswanka vola Martha Mukisa that was my radio show kati muna abadde bamanyira babuuza ono yani yeyo show yange yennene wane e Kampala the biggest radio celebrity gossip show yaliwo naye mbadde ngenda okulumba so Biswanka nga muwa interview endala still ku radio because he had a premiere nga ino limbo lupea baluyita Wendi nga njagala clarifying bagamba olimba yalubba ku muwala kuba olimba ina version nga because no muwala same date ate natekayo ne oluyimba so munaye yajja late nenjagala mu compensating ne mugamba omanyi it's not okay okubeera ng'ozze late bichi ate abayimbi ebintu babikola nyo naye ne mugamba omanyi kye tujja okukola you shall ojja kujja instead kankwe TV show
manyi kati ebyo tubikola platform tuzibawanga naddala fe abalina airtime ne mwa platform kuki ku Baba TV. So Baba TV we malirizanga okola show. Mnabolekebya ku TikTok yange. Ninako videos n'abayimbi, na video ne Uncle Ronnie, nina video ne Brian Avi, abayimbi banji abajja nenkola nabo video. So anenkola naye nga tu recordinga challenge ye. While I was recording using my phone, yali alina omuntu gwazze naye nga naye recordinga akozesa essimu yaabwe. Nera there is a clean version of that video. Okitegeera? Ngenda kugikuwa. There's a clean version of that video chegera nina nenkola ne kati banaga video yabwe nembagama eno video ngambi bakozesa simu ki nzi banayi kubanga ogamba otya video ngambi gwe togiraba bwefaanana golaba ngali mu video yenze si kwanti nabadde neebuuza kati gwe nza tudde wanola kubanga kati wali nalina ne makeup kati wano kati bobo yagatweta 7 ne tuyisaako sijjukira kika kya simu naye I think its camera pixels tezali nungi bulungi okitegeera so ne bagindaga video ne mbagamba eno video mbi okitegeera kyekintu kyesaakola kati nze nga ndowooza naye omanyi naawe munaye mba ndi awo nga ndaba video etambula nga bagimpereza ningamba bannaye but I thought I told this boy not to post this video. But again, I want to understand him because chimukoledde relevance ekomyewo lwakuba abana ba social media namwe mwine empisa embi biswanka yakakomawo tukana nakola videos nze biswanka ngenda kola naye videos endala ngenda kumwa videos endala ajene clean version yange nayo obuzibu bwe tulina abadde ate yakajja ate omwana mumubise ate mulesewo Jasmine already ali established mubadde mumuleka na shining his shine ndoze yinzo okubeera nga sirakaye oba bintu bino nga tabina mu chance. It's okay. Kale munonya kaemba ka Jasmine unknown akapya bakaita freezing. It's beautiful. Kati banyiga. Kale katubasibule mkwano. Basibuza bugambo ki. Ya okubasibula nneeyongera okutegeeza omuwala yenna ali banaye dinosira. Ha. Nsibudde sigambye basajja kwemwa. Banna. Aba tunatandikira awo. Ababulire. Banaye buli lwentula muka okwemwa shaving. I don't know why men think it's okay not to shave. Nze nkubulire byaddala wakasinkana bameka sinze ntula mu lukiko lwange ne baside chic bangambe bizibu bye bayitamu banaye tubegayiridde ate mulekerawo okozesa makansi ne jiri tamufuna obutulututtu banaye mutuyambe mugene mu waxinge wax or use after shave. Abasajja bamba siram tasa agenda mu ebyo bi waxing. But you can wax your hajj. Hey, my baby waxes me. Oh. And I wax him as well. That's good. Yes. So you can wax your hajj. Okachaged. Naye kisuse. Kati basayidi chiki omulimu gwe mulimu ki bayina ku waxing abahaji babanje abanaye kati olaba bove waka ojojiba misango olaba bove wakanga bagulese kweguli omutunta noddayo nga tekuli bakubuuza ovaawa kubanga olina gujjirako waka atotya sikyateekwa gomanyi mukyala we waka nga wasibudde nti ogenda ku mulimu kati mukyala we waka haja ayinza atya okukuza enviiri ezo zonna okutuuka kweyo level simanyi naye abakyala tolina kubuuza wajabi abakyala bewaka tubegayiridde mwogere nga ku bituufu abasajja mubagambe ebituufu obuwulira nga wunye ekyenkwawa mugambe oba mugulire rooloni ngenda kumugulira akawoowo ompita omulogo ogambe nti mulogera mu kawoowo okitegeera because obwo tubusobola okumugulira just body splash emitwalo nga 12 nogulirako roll-on nogulirako ne fume ejo jemirimu gy'abaside chiki bwobereyo mu association tusobola kakati mbadde nsabayo omukyalo omufumbo yenna ali eyo tuyamba okolera association y'abafumbo mutukkirize tulabire bababa mu muwulire anti obuzibu omusajja ayinza okyuka timing bwe buzibu bukanze bwennina naye nga ddala bituufu abasajja tebashavinga gye bali mama babasajja omusajja takuyitangako ng'aleekaana ate waliyo n'abakazi beewaka nze oba munyiige nga nabo tebanaba banaba bawakomyewo
bw'atabaawo nga tanaaba era ng'abuuza naabira ki naddala ababeera ku mizigo naabira ki ndaba taata bulenda taliiwo wallahi ng'amala kumulinda akomewo ne bagaana n'osanga omukazi ng'alina encaca kati gwe you see my feet olaba akagere kange bwe katunula kati tebateeka mbakazi ssente omusajja asobola okujja nawa side chick emitwalo 8 awaka nga tiyalesewo kameeza omanyi lwaki agiwa side chick kati agende ewagundi wa side chick jabala omanyi lwaki agiwa side chick omanyi lwaki agiwa side chick you've not made him see that you need the 800,000 kati mukolo gwo kushavinga wuliriza osiba ebituttwa wano kimu ne wano kimu kati mulabirira abasajja emmere bakutereddewo enkoto ofumba mubanyirize bakome wakanga bali fine anti kati awo ategenda kudda nze by the kati lwakuba ngenda kano bebe ayinza onnyiga atankiba naye amazima gali nti nze nekwatira ku bbaawo okijjamu enjawulo nera kyova olaba nkugamba njagala kuba side chick era omusajja mugamba I don't do wifely duties when I'm not a wife because if I dare do those wifely duties my friend marriage gone otandika okugamba mukazi we yabadde sitaani batandika okukompita sitaani omanyi ffe batuyita nnyo batuyita sitaani ogamba ne maama ne sitaani naye mulungi waaba nfaanana omusajja bayewoza akagamba oyo bebi sitaani maama Brenda nkubuulire nze nva wano ewaka ngenze kola naye simanyi sitaani gyava but why are you calling us sataani bagala nnyo sympathy mbakyala bagala nnyo bakwatirwa ekisa ate nze singa bakyala bewaka bakimanyi nti nno tononooza nkoko kyerya bw'oba onoogirya But if a man cannot provide for the wife, abasajja bata providing side chick ako shaving. Naye nkubulire bituufu Hadija side chick omwami atawa mchala we sente omanya side chick omwami atawa mchala we kitiibwa there are high chances nti ne side chick bamulya mabanja. Oh yeah. Nze nkubuulira nera toba side chick goba oba ofuuse kikisimanyi ewange tojja omusajja oyo watukira because normally abasajja banene abatuwa sente abasajja beefula nti bakuwa bakyala baabwe awaka naye webatuuka watuuka okugamba nti muleke tasawa muleka olowooza beefula babakoye babatta nze waliwo yaŋŋamba nti ayina abaana yes mama w'abaana yafa osobola okwagala ssemwandu naye nga gyali mulamu nga baakutta kati gwe n'obeereyo n'onyiga n'ogamba n'onyiga kati nga nze ndi awo mmanyi ndi ku kisemwandu kyange naye mulabye ebizibu mu dduniya bannange so omusajja bw'okizuula nti notudde n'omusajja mukyala wa mukubira n'akwata essimu ye bw'ati Adija n'agamba kiki naawe anagambira sina ssente ate nkugamba towulira kola bwoti funa goziike wammwe fiirwa odduke nonkugamba nti be babatereka sente waka kati nkugambye omusajja wakolera ekyo ng'omanya naawe oli muloosi bw'oba obadde bagita betting akapapula kakusaze kati ndowooza ojja kumpayo kashakalala next week nze bwendi wonjagalira bw'oyagala nkuwerawo naye bannaaje ompera mbudde nkutidde kaakati anyway wabadde ngamba akataleke kabanaye abakyala omuwala yenna if you're not ready to be a mother nkwegayiridde bw'oba okimanyi nti nno omwana abendi mugenda funa olubuto gw'otandika ogamba omusajja yanzaalamu ekisiraani ky'omusajja omuvumeevume byonna ebigambo byebisobola omuvuma madde nkwegayiridde sex omuveeko omuleke madde manyi oba ogenda mugamba ki amuleke ate ave ku byokulya bebe amuleke ate ebyokulya biviikako gwolowooza anti kakati awo olina okukimanya nti results olina okuzisuubira zonna anti nze akakiko sikakozesa tonywera kaseke okalabye owana lwaki onjiyiza ate emmere njirabye ate ompa fooko walli bw'oba omulya ng'osiibulukuka bw'oba osiibulukuka ng'osiibulukuka oli hajati bakuletedde olusaniyala wa walli
oteekamu ngalo oba fooko musigale ku kondomu nga mikwano emmere endala sere emmere eno gyalowooza naye nemmere y'omuceere walaibwa ogikwasa munengalo omuceere gwonna gwe nenze nkubuulire nze ndabanga omuntu akoledde sekisi mu kondomu nze ndabira ddala nga oba toyawukana n'amasturbate nze kati protection abantu banagikola batya teweebakayabaka na buli omu abantu balowooza ati banekugamba nti omuntu alowooza okuba saidi kiko oba malaaya not all men bamanyi okuwithdrawing ate withdraw nagambye oginkolere koli mulalu goli mulalu I have to nina okukuwulira osooka oyiritira osimba amannyo nga sisibudde baatujjako